company remix with Mimi Kampala. Soko tuwemu kati. Kapera. Akapera. Ndabisofuna company. Oba ye wagwanga ki. Ali mu musoke gwamanyi jajjao katukole company enalwao. Zinyumide mwali mu musoke jajjao. Ewa jamu muya abayizi muri creative badai kale line wajirota bulozi just from nowhere now inogamba inubuyi akabi kati like Olimbo company who owns the song between you and me Kampala. We own the song VTM Records Nelio KIG. Ono yajja natwambo tuzi but twatula ku meza ne hit boss ne management ne tubasaba ne batusaba obimanyi ne batusaba akasente as in twagula remix tubawa akasente bamanyi mwakanya bukanya byali mogula anti kakisinzira kye muteeseza basobola okugamba kisinzira ku ddiru gy'oleese osobola okugamba nti njagala tukole remix oba tukole oluyimba n'omuyimbi kati omuyimbi n'agamba lubere baffe babiri kino asobola okugamba tugenda lugabana tutwale 50-50 royalties n'ogamba kale nti naye oluyimba twalukola nga lwaffe just twamuhayalinga akole remix twamujja tewamulaba nnyo ku TikTok nga luliko nnyo lwasonga terwali lube talufunamu mu buntu era mayina kubuuza. Okay, welcome to yet another episode of Brown Skin Events YouTube channel. Amanya wanzashi mwe MC Kampala's Brown Daddy. Chenyizo kugachiri chimu, subscribing, sharing, wola ba clip yonna. Choino kola checho. Stories za fezino. Zibamwe ebiyigiriza bingi, ebisanyusa, ebinyuma, of course. Entertainment show, real stories, obimanyi byonna nga bitambula. Mengo nakwa leo tusinzidira ku Tonic. Kafoka no kalungi nnyo Tonic band chiyo kasangibwa kwa Kamwe Small. Mu garden, side ya garden. So kuyitirawo n'ofuna ku byokulya, ku byokunywa. Mbera nane tambula bungi. Mwabalina mu birthday parties. Kalungi nnyo ate ebyokulya biri ku bei poa. Nakwa leo neyungiddwako muganda wange Leo KIG. Musajja ayina timu tambula kiri kya bro. Kiri kiriya. Webale kutusala, webale kutukyalirako. Zize mwana. Oli fresh. Webale kusiima ngezaako ba fresh. Era dala ngoba superstar baba. Tungero baletira kuba star bamwe kuba bagalwa bamwe. Of course n'abantu bemusiba mulabe okute nti mumanyi kiki bali kiki bazzaako kiki bulamu butambula batya bebaani mu bulamu bulibwe butaliyo like bwe batabalaga tubanonyako tugamba waye tumuleta Leo KIG atubuulire ekitambula kitya Leo KIG soko obuze ku batulaba Brown Skin Events abatulaba mugamba mutya amanya nze Leo KIG ndi muyimbi nva ku VTM tuni yange etambula ogimanyi njimanyi company mbi nnyo nina n'empya by the way bagiyita left and right hey segezo oli serious mu game what ndi serious ky'omanya nazze kumalako amina manyi nsanyusa nnyo okulaba omuvubuka munnange ng'alina ekitambula segera era nsitukiramu ne ngamba wange kamunoonyeeko tulabire ntukola ekikola ki okwesapootinga mwe muva ki obuwanguzi Leo KIG abatulaba ku Brown Skin baagala okumanya Leo KIG yani erinyo lijja litya okuba Leo KIG oba Lionel Messi biba muri Leo Messi so tunnyonnyole so kakati Leo KIG nomanya gange gaddala aga ID nze Leo Kigundu Kigundu lyali panvu n'endi abbreviatinga n'endi temako obunyukuta obusatu obwasooka KIG naye nga nze Kigundu Leo amanya matuufu so wali bibirinya wali gattagatta bulungi linyuma lyali panvu naye nali ndyagala lyonna naye lyali panvu kanditemeko banze njagala nnyo jukira erinnya libanga part ya culture njagala nnyo culture yange era ndaba kola kano kaviri kali afro nnyo ati mena kubuuza kasitayo bakayita batya kaviri nga kali kashabastiki nze leo dai akaviri bakayita the Bantu not
Afronotes zino zaffe za wano mu Africa. Bantu. Yeah, just negatako ebyuma okijanjawaza okiteekamu eswaga. Kali musere nga mmeka ako banna. Kisinziira omanyi bunene obuntu. Bwana tebuli common busumbuwa bufuna era we nabusanga nagula kibox kiramba nti buli wakumanyi ntera nembujjako buvaako nawabuzaako zino enviiri obimanyi byonna bi expensive. Mbonabonanga abakyala kati budget yezo enviiri yayika nene zibumanya nene era zintawaanya okukola anayi naye ate nga they are looking good on you. Yeah, bulabika fiti era bulonera bawenti. Era da ujja chwa nti da bana yetutudde ne superstar. Nenga we bale kwagala culture bana. Culture yesiba ko kirungi nnyo kuba wali kulinnya kiggundu lisigalawo. Ate wano mu kifaananyi kyo n'olaga nti munaye. Kyakabi nnyo ekyo creativity nga tetukulu mu culture ya. Kiraba. Tetukoppa by the way. So kakati iliyoke IG kitu kino ky'omuziki wakitandika otya like it was starting in you it was your dream oba just weesanga naawe oli mu mubali kakati ebyange yanjawulo muko kati okusinga ku stories abantu zibagaba nebenzize endaba nze okuyimba nali ndi faani naye saali muyimbi mbukuva buto era nze natuuka ekiseera ninga naye ngenda kuyimba cause nze n'ensonga ezimu ezandeetera okuyimba nizo zigamba newewuunya nnyo tunyumize ffe twanyomebwanga nnyo banyomanga nnyo ku ssomero nze actually bambuzanga n'okumbuuza manyi nga babuuza abaana abato oyagala kuba ki nga nze sikimanyi nga nze sikyogera kubasi era natuuka ekiseera nga mbalimba mujagala balooya okufitinga ini mu baana abalala keza bana baliko side ero ya mobile like kale abaana ngengeri gye bababuuza nti goyagala kuba ki njagala kuba pilot nga ndaba nze byote bigenda soloka yeah so kati okutuuka okuyimba nabeera nnyo nga mpuliriza nnyo music mpuliriza nnyo ennyimba z'abayimbi nekesera ninga naye nange nsobola okuyimba yeah nsobola okuyimba kiki kyakola kyensasobola kukola so I kept on like listening and repeating ezo ennyimba zaabwe nentandika owandiika ebigambo byawe byennyini nga nze byennyimba ku biiti zange so we natuuka nga nsobola okuyiiya ebyange back then nga 2018 sekasa gwe yeyiwandiikira yanewandiikira okay though n'abalala bampandiikira okugatta knowledge yeah naye nga nze mastermind so munange nkikwasaganya tutuuse covid atukubye tuzze ewaka mbifudde serious still covid nzizeeyo ku ssomero nvuddeyo ku ssomero fomu 4 neeterezezaawo ngambye why cause ebya fees nabyo byali bitututte mu speed nga bye bangamba okukola ate nze sibyagala so nensalawo nfokasinge ku kuwandiika ennyimba zange nenga ngenda kuyimba this is the way forward gyeninawo kati ogamba osalawo bwotongeza studio zo zimanyi weeziri eza studio nga sizirina nze kyenakola nalina akasimu kange nateekako ka app bakayita Voloko ndawunodinga beat nga ngiteekayo nga ngikuba nga wenjiteekayo wenjikuba paka nakola ennyimba nga nnyingi nga ziwera n'ebisatu nga buli kanaku ngamba nina okukola oluyimba olupya nga lwawukana byona nga byawukana nga birala kozi nawulira epasa agamba nze nakola ennyimba nga 3 omwaka nenga akangoza strategy ya buli lunaku luyimba lupya nga buli wenfuna free time nkwata nenji recording mu earphone bwange so nentuka nga nkuza talent yange mpola mpola paka lero nti ngenda mu studio nkola oluyimba olulala lupya sokinyanguyira kati tuwafuna ko yadde knowledge wa muntu okuguidinga nti basikaye batedde ddoboozi biki ebyo mpozi ekyo kiyinza okufaananamu nzize mu studio producer agambye yo not infu kube woti mpozi naye nti we bakikola nedda nakyeyigiriza kitegeeza yo talent mutufu yalimu munda talent yakata wentukiro kikkiriza nti talent yali mukozi nina bendaba batasobola kukola kyenkola ate nga nze ndaba bintu mbitandise just wano jojjuzi okitegeera kati
endongo eno wagitandika okyasoma kati n'osigala ng'osoma oba n'okita? Nasigala nsoma naye nga ndaba oba byannandimaliriza mangu osoma ngende nkola oyimba kuba natunulatunulamu nze nga bwe naggambye nze saalina nnyo birooto bya simanyi kugenda kusoma obeere ki ng'abaana abasigadde so kati nga nze ndaba wano ne bagamba kati okusoma kuggweewo nsobola okugenda mu maaso ne future yange because nze nali ntegedde ekintu kimu era nali saagala kwonoona budde era ne mama wange namugamba nze kakibe kingenda kuyimba kabe papa ng'omuleese naye tuuka n'akiikireka n'agamba omwana ayagala kuyimba kuba yali ayagala. Mu kusoma teyali supportive? Yali tali because yali ayagala mbe makanika. Ale kati nga nze ya makanika ate bwe yadda mu ndongo kati nga nze bamakanika nga ndaba bamakanika baba ne oyiro mu ngalo baba bakyafu oyiro ku ngoye zaabwe ate nga nze bwe sibyagala nga tobikolera nga njagala aba smart fresh and clean. Okukyuzinga endongo nengamba endongo eno byakunyirira endongo yensuutinga nze nga olina gamba nti nalagenda otuuka okuyimba nga nsoose pimamu kiki entongo enteekawa mbala nti endongo egenda kunfuula wakabi egenda kunfuula omuntu agenda okujjukirwa nemba nafadda atunulira ng'omusajja kafero yafa 2007 sawa eno tukyamwogerako saagala kubanga nafa nga abantu tebatyanzijukira nti gy'oli so nasooka nembibalabalamu nga ndaba endongo is the way forward. Awo nkufuna nali njagala bba wakabi naye mu bulungi si mu so nalina okikolerera ninga kati ngenda kuyimba. Kati mu kuyingira ebyokuyimba bino tewalinawo muntu oga negomba muyimbi bwati ne bwati ne bwati yansikiriza okuba bwenti ne bwenti? Abayimbi bangi. Ani guga asingira ddala mpayo nga basatu? Asingira ddala bamuyita Victor Maker. Abayimbi mwaga nnyo Victor Maker. Victor Maker omulembe gwaffe yagu-influencinga nnyo ekyokukola yabalaga nti bisoboka. Victor Maker yabanga fresh yabanga mubuka eyeegombesa kozi yabanga fresh. Omulala Azawi bambi Azawi ayimba bulungi nnyo 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 kati bana abayimbi benkuwa mbegombako ebintu ebyenjawulo bangi. Azawi ayimba bulungi alina composinga bulungi nnyo 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 nze naye oli oluyimba lwa Queen Mino nga sikiriza nti Azawi Munnayuganda. Ayino wallahi bangi nnyo era kyantwalira ebbanga okukkiriza nti Azawi Munnayuganda tiro nga muwulidde ng'ayogera Oluganda. Omwana yali nnyo 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 wakabi. Omulala Eddie Kenzo Mande mwakikoze nnyo 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 yakuva gye yava. Kale abayimbi baboga nti amunaye bano batisi mbalabiddeko nnyo. Buli omu mulabiddeko ekyenjawulo. Sekeza buli omu omukoppako. Buli omu mukoppako naye Pasi naye kennyini nina bye mukoppako. Pasi namuyigako kaloboozi. Oyimba nga ye. Okwogera. Okwogera mpola mpola. Endowooza eddene alina naye akasala. Kasajja ka comedian muko. Ya TikTok yajja Epasi yamukolera nnyo. Namulaba ng'akola content n'emmika ebiseera ebyo. Nga binyuma. Big up yourself, Epasi. Epasi musajja wakabi nnyo. Naye nga tukyalina liyo KIG bana akyateerako story. Kaliyo KIG endongo eno wali ogitandika wali ku kyalo kiwali side wali wano Kampala baliko eri waka. Sali we Kampala. Ali we Mukono Kayunga Road ekyalo bakiyita Namaliri Kigulunguzi. Olukola oluguudo kwe nakulira n'ensomero eyo ekabimbiri ya primary n'engisomera ku Namaliri. Gye nayigira ebyo byonna nga Fiki muwulirire eyo ku busimu ku TV bawizikiri. Kati sofa kalikodinga nyimba mmeka eziri out? Eziri out ontasizza. Nina ennyimba 6 out. Nasooka n'olimba baluyita Bugubugu. Before Bugubugu nalina Ntwala. Before okusayiningibwa ku VTM. Ntwala Bugubugu Company nenkola Great nenkola Company Remix. Zonna ziri out. Zonna ziri out ate Masavu video Kiras.
zona zina videos. Zona zina video. Ani akuteekamu sente bro. Ndi musayininge ku VTM. VTM, by the way, talk about VTM before nga tunabagenda nnyo kugula. So kati VTM record label. Yeah, ndi under VTM Records. Basayininga abayimbi. So kati one of them. Muli abayimbi nga bameka so far right now? So far abayimbi tuli babiri naye waliwo n'abalala abaliwo. Mpola mpola nenga bajja soon. Kitegeze kola bunyo olaba buli lulimba ulina video. Sajja bali serious mu industry. Serious no. Era twagala kikwasaganya just tesala za abalabi abantu supportinga bafani baffe. Yeah. Okay, bali tukyayogera ku kya music. Ine nyimba wali ochanyonyola nyimba zo. Yeah, nine nyimba mukaaga. When ava ku company remix nenziza ko lulimba baluyita paka. Kati olwaliro nina oluyimba baluyita left and right. Buli mwezi mbawo. Yeah. Hey, buli mwezi otayo oluyimba. Bro, li serious. Ngalulina video cause ze natandika okutanyimba. Era zona nga gwe wandike just unafuna abakuyambako. Yeah. Bro. Yeah. Oli musajja wa maanyi. Tutandise releasing music wano mu August 2025. Hey. Walai. Music ali serious. Nyonyo ali serious nyonyo. 2025. 2026 yana kutegula kuwa hit. 2026 yeah, nampa hit twajita mu Apple. Remix. By the way, let's talk about that remix. Company remix with Mimi Kampala. Soko tuwemu katini. Kapera. Kapera. Ndabisofuna company. Oba ye wagwanga ki. Ali mu musoke gwamanyi jajjao katukole company enalwao. Nyumide mwali mu musoke jajjao. Bazajjamu muri ya abayino muri creative badai kale line wajirota bulozi just from nowhere now inogamba inubuyi yakabi kati like Olimbo company who owns the song between you and me in Kampala? We own the song VTM Records Nelio KIG. Yeah. Ono yajja n'atulamu tuuzi. Yeah, but twatula ku meza ne hit boss ne management ye. Yeah, ne tubasaba ne batusaba bimanyi ne batusaba akasente as in twagula remix. Tubawa akasente. Bamanyi mwakanya bukanya byalimu okugula. Ya anti kakisinzira kye muteeseza basobola okugamba. Kisinzira ku ddiru gy'oleese. Osobola okugamba nti njagala tukole remix oba tukole oluyimba n'omuyimbi kati omuyimbi n'agamba lubeere baffe babiri kino asobola okugamba tugenda lugabana tutwale 50-50 royalties n'ogamba kale nti naye oluyimba twalukola nga lwaffe just twamuhayalinga akole remix twamujja yakyogala tewamulaba nnyo ku TikTok nga luliko nnyo lwasonga terwali lube talufunamu muwumbi era mayina kubuuza nti sibalabe nnyo nti bamukola challenges you and him oba sibalabe nnyo nga mupushinga ku ground gwe naye so what is that behind kati endagano yalimu nti tetulina tukole challenges babiri challenge ebyo biba obvious tujja kukola challenge out of excitement naye nga deal yaliwo nti ajja atuwe verse that's all verse yajitu wakati chali feje tuli kudamu kuogera kutuula olimba lwakoze olimba longa lutudde ate era nga lugenze twali kyamanyi kya kuteta gamba kudda kutuula embeera yo pushing olimba ono yali etya between the two management. Olimba twalina olupushinga. We had to push the song. Era fe twalupushinga. Yeah, we deal we yali. Sageza bina uli yaleta bulesi dobozi. Yaleta bulesi dobozi. Yeah, kuba neka verse gondi yakakola. Good Trevor. Yeah, yakawandika Good Trevor musajja waffe nnyo. Tukoze naye. I know. Yeah. Kati olimba luno lutuulayo bulungi. So kati abantu balanka kunoonya busimu agane omuvubuka kyono atazze obusimu buzze abantu bayikinze out abantu bagala tukole ya wano ne wali obumu nayimba bino bimanyi ya naye nga tubawero kamingira ne baza mukama olwekyo tumanya kati Katonda yanzigulirawo kukkaji
I know. Nakasamba naye tekanakwegula nnyo. Yeah. So by the way guys, oluyimba olwo mulugere mulukebereko ku YouTube ya Rio KIG. Ebaluyita Company Remix. Of course mulumanyi. Struggle nyo na balubaga kati ate alinawo n'olupya olu latest. Yeah, left and right. Left and right. So tuwe mu left and right. Omukwata left and right. Omukwata left and right. Left, right. Ate ebyo twagala. Y'abasajja mukwata muze. Andi kati nze kye nategeera nasooka ne studyinga music waffe ne studyinga abantu kye basinga okwagala. Kye baagala kye mbawa. Teriyo omuntu ajja kwekwasa mbu byatuwa tetubyagala. Bye baagala. Nze nsavinga abantu. Era industry weekyuka wait music nga zen nange genzi. Tuseka busesi mu nnyimba. Ne tuyitawo ekyaffe. So specifically obudde buno ennyimba zitambulira ku side ya mukwano nnyo. Bakyala kandi musajja nnyo supporting abakyala. Onayo omukyala muno ba supporting omunoonya ayi abaana bawe bali abo bajja kulaja ko oyagala atya musheche wakiwa mabina njagala omukyala nga ayina sente kyokka. Right. Ala bayimbi bafa be Uganda n'abakazi abayina sente. Ayina sente tugende tulabe. Ada jakoze. Kati so far industry ogisanze oti? Industry mukama abadde mulungi. Industry eri amazing, exciting, sanyu jerere okusinziira vibe. So far sinafuna nnyo saagala nnyo kufuna sinalaba nnyo mbeera mbi. Because in management yemanye embeera eyo embi. Gwe muyimbi atana kyo omanyi baba atolaba. Tukolanga ti. Ekikono tonnakirabako. Ekikono tukiraba naye sibe bintu bye tufokasingako ennyo. Tufokasinga nnyo ku kirungi positivity kati gwe nga gwe omusajja mulungi tuba tugenda kufaako kuba tuba tukiraba energy yo gy'otuwadde. Oli watuwa energy embi omuntu aba akuyambye n'akulaga nti sikwagala lwaki oba omwesa. Kale na moment gy'ogamba moment gy'owafuna n'otukaisa n'ogamba nedda tuyandilongo eno gyagireke kwasaganya ebira moment eyo weeri. Sijja kulema nti moment eyo weeri though ofunamu ebirowoozo ng'omuntu nga olaba ebintu tebitambula. Back then before management nalowoozaako okukola emirimu nnyo. Emirala kozi nalingawo nga ndaba naye ng'omuntu neetagamu essente obimanyi ebya music either ofokasinga ku kukola music kozi tosobola tabika music na mirimu mirala egigenda okutwala 12 hours a day ogenda kufunawo obudde bwakwebaka osetinga we preparing okola omulimu enkya. So kati nga mbirowoozaamu ebyo naye ne ŋŋamba kasita ekiroto kyenina ndaba vision ndaba kinene we sitakifokasingako nyinza obutakwatiriza kyenjagala. So nalina osigalako tho nga era mbeera tukayitira nenga naye naye kati so far right now ekkubo ndiraba jjere gyendaga ndabayo just neetaaga support y'abantu ne media industry yonna. Ate kati moment gy'ogamba naye gy'owasanga n'ogamba naye eno moment ejja kunjagaza endongo era siva ku ndongo. So actually nze nga nze kyasinga okunsanyusa ngenda opafominga oluyimba lwange omulundi gwange ogwasooka ndupafomingira abantu ku Supremacy because lwali lukubye nga luli mu wiiki nga 3 naye ng'agamba nti sinabaga experiencingako nga ndaba abantu bayimba kigambo ku kigambo bati nabakubamu nga ndaba abantu bali crazy olaba bayimba kigambo lyrics bazimanyi. I feel that moment eyo moment era nekola olunaku nakola oluyimba olulala naddayo nga mpulira dopamine esituseti nebagaba nayo si kino kyansanyusa nnyo nekimpa amaanyi nti nkyasobola okukola ebirala ebisingako awo nkufuna gwe nze kyemmanyi ku bayimbi tewali kisinga basanyusa mu oluyimba wali baluddamu nga bayimba kigambo ku kigambo essanyu likuba ku mutima ogamba waawo naye oba tobalaze nti osanyuse omanya abayimbi beepima naye woowulira essanyu
Zirasanyuka nnyo nyere ekyo kiro seebaka nakula mu studio. Era tikakubuuzemu ebikazi tebikusumbuwa. Sijja kukiyita kusumbuwa. Nja kukiyita oba kirage nga baba balaga respect. Ogiyisa respect. Njiyita respect. Bambe batebasumbuwa. Ba respect, bakulaga respect. Kira abakyala bo baba bakola nga baagala kiddako. Alina ekiddako gwagenda naye. Balaga flags eza green. I know. So kati sikuyita kusumbuwa. Badde ngawo naye nga bo abakyala bo bafaani bo. Actually nze okusingira ddala sagala nnyo sayidinga kudda sayidi emu naye okusinga ko zero ziriya ennyimba za mukwano nja kukufata paka kati omukyala wakiwulira bambi abeera attached nange nakimagininga nga nkimugamba nagamba sigenda mukaluubiriza sigera. So namayimbi nga mukwano gwo mu industry eno kyaliwo bwe bali ngani Dr. Loverboy kyaliwo Dr. Loverboy kyali wange ate omulala awo sina nnyo mikwano mingi naye okyapimamu abayimbi njagala nnyo tukole bizinensi osinga okukola omukwano project mugikole okukola abayimbi abasinga bagamba njagala nimba mukwano gwo n'abayimbi si balungi bakwesembereza kiringa kwesembereza kompititawo mu bizinensi alaba byokola obala ebintu byabiraba naga okay ngenda nkimusooka manyi mukama kuwa idea olwawo gikola bala bagikola ate ogenda oginyumyanyumya sofa wadde omitinzeko ku bayimbi abo bali top abayimbi mbasanze kati welcome yawe eri etya gy'oli abasinga bakulaga nti twakutegedde Mr. Company kiba kintu essanyu nti omuyimbi gwe mba ntunuulidde okola nti appreciating waka bamulaba kasofa obadde olinamu nkolagana ne ba DJ bano ba DJ munene nnyo enkolagana nabo ba DJ kyawe otera okukwasaganya abantu abatuufu Twizy omumanyi Twizy vibes Twizy musajja waffe nnyo Twizy by that Twizy big up on yourself DJ Twizy vibes are supporting your talent naddala abayimbi Twizy yansanga nangamba blood tuni eno y'amaanyi nemugamba bwe kiri ddala ate ng'agikuba ate Twizy yali agikubanga before ng'eri nga tetunda bakola remix ate nga nze simanyi nakumanya big up on you Twizy wakabi DJ kyawe omulala asinga oteeka embeere Shirumati DJ Shiru so we be ne backbreaker naye mbaddengu naye bakuteeraterawo ko embeera epushinga waako sajja okuvangayo ku musajja akweteerako kamera nagamba gwe ngobadde tolina namba inaginoonya enamba sajja mbawa kitiibwa abo badijje gye mikwano emituufu gye tulina ngola bo badijje be batambuza endongo obimanyi. So what's your plans mu kaliya yene yendo bakati osimbudde future plans ziyimiridde zityawo kuba omuntu yenna akumatire ayagala omumanya omuntu gwe tuliko ye ebintu byeki kikyatuplaningira plan esookera ddala bagiyita Grammy ayagala Grammy inshallah alonda abikole njagala Grammy era luliba lumu nga ntudde naawe nga tunyumya ku Grammy gye naleese inshallah nanyumya ku Grammy gye naleese okukola big performances ezo zikokyera okuyimba outside okukolaboratinga n'abayimbi b'ebweru okukolera ddala ebintu ebimalayo ebyalema abamu kagonga bugambye ebyalema abamu ba ebiremye abasinga so tujja kugezaako plan zange ziri tezaawukanako nnyo z'abayimbi balala okusinziira nti osanganga ebirooto abayimbi be tuba nabyo omusi byagala okufaanagana twagala tuteeka Uganda ku maapu nga music industry yaffe eye Uganda nti wabuzeemu wano collaborations ezo wabweru abakikozeeko bakikoze ba Joshua Baraka ye milestone baji Baraka no baira ye musajja wa international sawa ina asana ranka bamwongeze ku ranka y'obwajje
singa byali bya ranka manyi omujasi wagenda olwana badda ne bamutikkira amu obajjeno akoze bannaye era kituufu ani Baraka Joshua Baraka embeera yonna nagitaddewo era ali international nnyo kakati on top of that tunulire ku bawagizi bo nga bo sofa abawagizi kati olinawo naye kati kiki kye baba basuubiramu gwe bansuubiremu collabos bansuubiremu oluyimba ku luyimba teri kubaweeza teri kubaweeza bansuubiremu music gwe baba bansuubiramu yekka ebisigadde tujagattirizaako mpola sofa ati fanbase yo olinamu fanbase yo ayino obakwasaganya otya olinawo nti group whatsapp biki whatsapp group weziri naye whatsapp group zirinamuko buzibu whatsapp group ezo kizibu kyezirina nti otukola whatsapp group fine omuyimbi dadadada baba bakwagala nnyo oyogere ate obimanyi ebintu ebyo sobola kubeerawo bikaseera ng'oli mu group bagenda okwogera ebintu ebisinga baagala omuyimbi wakana banyiize omuyimbi avimba dadadada biki naye nga nze nsuubira whatsapp group ezo tibandisuubidde nnyo omuyimbi kubanga interactinga nabo okusinga sitebanga manager ensonga kalowoozo k'amaanyi kozi banyiiga omuyimbi nga tayogera naye nga tosobola kubeerawo ng'oyogerako olina tiktok olina okukola ennyimba olina omitingano kati saawa nga 3 emabega sinabakwata ku ssimu yange naye nga message ziri ziti zonna sobola kuziddamu kyekimu ne ku tiktok bakusindikira ndakutanginze tuwalaba evidiyo yange tuwagiripostinze naye kati nga olaba oluyimba lwa kampani challenge eziriko sobola kubanga zonna naziraba nyingi nnyo abantu bazigbalira bazikoze kati manyi abayimbi abatandika sometimes mbanga oluyimba olinamu oluyimba olukubye bamba tiktokers abakola ababuukira oluyimba olwo ne bakolamu challenges bane balwagala bane ne bapushingira ku bwerala ne bakuyisaamu akasimu mbere ereetya nkwagana ne ba tiktokers abeereetya ba tiktok abamu abasinga balira bakwano bange tubaddewo era nga tukwasaganya emirimu emirala ba tiktoker abamu banteekako nagamba yo yitayo tukole oliwa dadada abalala of course bamanyi tubateekako era kinkoledde nze nganze actually ndowooza okulupika ennyo ku tiktok ensonga lwaki neeri lutuukayo lusala ate okimanyira still tosobola kukozesa ssente kukola buli kimu sente tezimala byonna era emikwano abasupportinga abaana abalabyaga agamba ono omwana wa kabi abo abaana ne bakolera ddala Immaculate Brian ne SEO bamanyi baze bakolanga ebintu byebi ennyimba zange kubwerera kuteekako ka message nagamba yo oluyimba nalukoze daddadi out of excitement oluyimba lumunyumidde I know kati Leo KIG okumanya baagala omumanya okyasoma wamala bakutikira kyekituufu kyoli ekituufu kiri nti nze saamaliriza ne form 6 saagikola nakugambye twasoma mu covid senior 4 nagikola 2021 senior 4 yange kati ebiseera ebyo byali bizibuzibwa so kati twalina decidinga mama wange nantuza nangamba naye ekiro kiri nti sente zo teziriiwo ezigenda okutwala okusoma HSC ate nze nali njagala osoma nali njagala osoma ngamba blood kusinziira engeri gye ndabamu ebintu essaawa eno bw'oba tosomye kigenda kukulya nnyo so kati nga mbalabalamu naye nga nekigaana nenyigiriza nekigaana ningezaako okukolaawo mbu ngenze ensize rangi nkole fees nga tebigatta bulungi so finally wenafunireyo ekyo idea ninga naye ekisifokasinga ku kuyimba bantuddeyo ewaka nga kyali wange ankonako because nali nnoonya omulimu nga nkonako nga ngamba yo waliwo waneeno studio gye bagenda okukola naye beetaaga omuntu agenda okubaawo ng'alabirira then ng'afuna ne studio session namugamba dadi sirika njijja kati
njijja kola olunaku lweyankubirira n'engenda ekiro nenzijja erugalawo ku VTM nga tebannaba nateekamu byuma nenzijja nembeerawo nga wenkwasaganya emirimu emirala nga wendikodinga n'ennyimba zange kyahapeninga munnange management neraba nga ye mwana afuuse sirias ayimbira ddala bulungi ne bagamba katumuteekeko omukono ogw'ekyuma so kyensonga lwaki ndi wano olwaleero kati kyenjagala okubuuza tuddeyo katono ku VTM ani CEO ani akitwalaganya yaani bamuyita Balini ya ndabisofuna company omanyi omuniga eyayimba olimba baluyita mpozesa nyani olimba baluyita batya nfa bulungi okimanyi kibeera nikiwulidde manager waffe oyo bamuyita Balini ye manager wange kati kambuze gundi management erina nti byuma biwebiri video ebyaki oba olukola project agenda abaliri babaleeta mukola kakiriwo ekiti studio eyo weeri nti wetukola oluyimba easily kale ennyimba zibaawo netulonda oluyimba lwetugenda okuta then netukola strategies tugenda kola kiyimba lwetaaga video ne bakubira wa video netukwasaganya wa video tugenda kola tugenda kuluta twetaaga ki tadala obimanyi promotion tugenda kola tutya wano ne wali yagattagateera tokananga olimba tulutadde sajja wa amaanyi baaba sajja si wa bulijjo sajja wa amaanyi banga okusayininga abayimbi abasukka mu omu ate nga bonna bibakolera masavu bati bwejjonga nti tulina oluyimba lutalina video buli lumu lulina video buli lwennina ati nze muyimbi atalinayo oluyimba lutalina video wallahi buli muyimbi gwenkyazizzaako wano buli luyimba n'oluyimba lwenakola mu baby steps nalukolera video kale nze kyenasinga otegeera nategeera nenga ekifaananyi kigattako nnyo jjukira okola oluyimba ng'olina ne visuals mu mutwe negeri ekigenda obbaamu kati nze nkikola ne kiba complete oli naawulira nga nasobola olaba asobola okukiraba Leo kati before nga tenaba kuwunzika teekateeka yaffe eni yasheera njagala obeeko beogamba bannayuganda bye baba beesunga mu ggwe na biki bye baba ready okulaba abannayuganda bansuubira okuba ngamba wa music paka lwe nagamba nti sigenda kuddamu ba wa music ngenda kuba wa music bansuubiremu music kyokka subiramu music music yensonga music ye mulina ekyo kyo kyensobola obba ashuwalinga kitajja kufiira ku maca nga ya music taliiwo mpozi nga ntuse nenga nditayalinze naye kyate kisuubira mpozi awe okyali fresh nkyali fresh kali muto ngamba energy mungi amaanyi gakyali mangi leka kuze kati olinga myaka emeka nina emyaka 23 bro bakwesunge ojja bakuba okyali emyaka gyo ngaaga ana natuukira emyaka gya okyabakuba bukulu ngenda bakuba yasinga bampa chance singa bampa amatu bagaba chance abantu be batuteekayo be batuwaamu ne bakuwa chance ne balaba ki kyosobola okukola era nga nagambye nti sijja badisappointinga jagola nabagambye ekirooto Grammy wetatola teri kuzikiza Grammy kyekirooto before naba kuwindinga sheno waliwo kyemba njagala okukubuuzaamu katono like relationship yo ne Mimi Kampala eri etya relationship yaffe njagala giyita friendship kale friendship yamu ya friendship yaffe eri masavu hello hi hawa bitambula bitya bikunyigirize wa bi masavu tetuli nyonyonyonyo close tetuli nyonyonyonyo close no inagamba nti she wasn't my friend twakola because business naye okuvaawo twafuuka ba mukwano tuteekako ka message nakuteekako ka message wabasobodde kale akatalekeka before tetunaba ku girl show akatalekeka oh my god beekuume by the way beekuume Abannayuganda beekuume batya
ebirwadde bingi. I know. Batekeko rubber band abavubuka bekebeze emisaayi bannaabwe. Nzai jo bagikebeze oba sekyo batekeko rubber band. Kale kirungi nnyo wa muvubuka nga advisinga abavubuka banne. Yeah, cause teriyo kintu kiruma nti wakola ensobi gye tosobola kutereeza. I know. Yeah. So kakutwalira eddakiika ntini nnyo okakebera oba n'okateekako grabba n'oguteekako. I know. Singa okubulamu bwonna okwejjusa. Nze natunuulira MC kati nga nyomya emboozi ze nno nga njagala nakkaaba. Ebyaddala. Ninga Really real. Ninga why? Muntu watapuling up socks ze. Ayinza okufa. Era katasobola kukola era. Ndi conscious nnyo ku nsonga naddala ezo ezirimu obulamu. Ladies and gentlemen, Pasikongo ngamba nti olinayo kyobadde oyagala okwongerako. For now I think show tugimaliriza. Yes, abanegana njagala babe bulungi mukama abawo omukisa nabo buli omu elevating mu kyakola. Blessings zokka. Amina. Bana twadde neliyo KIG bana mbasaba babisabi nze nga shimwe MC. Mugende muwagire omwana music we mumuzanye music we mukube mufa za mweyo mulabe nyimbo zina zina video gero video nungi nnyo ku YouTube kweziri by liyo KIG ojja ku channel yange oba nyogenda ku ya VTM kujaze sana supporting talent bannaye ge mazima tukaba tusukka waawo twale ku Brown Skin Events YouTube channel likinga sharinga subscribe onofuna notification bwe tusulayo ekipya segera entertainment news your life stories bana bitero tamba batwekumya naye ku TikTok bana by the way kantwala okwebaza bana fa batu following ira ddala eri ku TikTok page ya TikTok mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kweresa bintu byonna naye mukola nebanga mu stories affe muzigoberera tubebazanye tubebaliza ddala so kubanga nsukka waawo mbadde ashimwe MC Kampazi Brown Daddy God bless you. Let's sign out.